naye mmwe bana mwenga muli bazibu nnyo mulese ne Pallaso abeere ng'ayogera ku kintu ky'Embalabe mwe buli kaseera ne mukomentinga ku Embalabe ne zifuuka Embalabe mu baana b'amayanja famire naye no ye Agambye mukwano era mmwe ababyogera naye abakyala bo bamugamba you beautiful, you're handsome ezo beauty spots zetulaba Obulanga tenkugamba nti this is Patricia's latest and it is Trisha here. Make sure that you subscribe, atela likinga or sharing. Katulaba te Pallaso kyagamba. Ono Agambye Embalabe zange Katonda yampa bingi. Yampa Embalabe, nampa ekitone, nampa abaana abalungi, nampa kasente, nampa emikwano. Kati gwe oba ekyo kyokka kyolabye munnange ate kyewunyisa abakazi tebaziraba balabanze. Allah Bazagala, banga, you are cute. Nangamba really? Yes. Are you sure? Oh yes. Nanga neno ngaba mvuma bangamba. Nanga those are beauty spots. Abakazi banga muzo zino beauty spots. So mbadde mbagamba. Yeah, chitufu wama you're cute, you're handsome. It is a beauty spots feze tulaba. Naye nga nkujukiza mukwano nti weerabira kubanga ate wo subscribinga n'okulayikinga wano wabeerawo amawulire each and every time era mba nkuterayo updates. Thank you so much for watching. Bye bye.